naye wasuzootya abaye muli mutye Christmas mugi feeling eno yangumu abantu mugumu amuwulira mumye feeling kifuba tuse tugirabe tuse netulaba ki ebyetagisa ebibeerawo ebyabeerangawo ebirina okugirako tobiraba naye yetuse singa covid on talese enkandago zino alinnye enkandago bannanga atwala abantu atwala natandise neŋŋamba obadde okyetereeza neŋŋamba abavunaanyizibwa ku covid era nyongera obbakubiriza mu campusi mwatwala abantu bwe bali mu kujjanjaba covid ate munnange beekwaniddeyo okukamala obukamazi n'olwekyo mubeere nga mubabuulira ku siriimu ontegedde abali mu kampu olindoozi ajjagira covid n'ataataamu agenda okukola ng'alengera omuntu ng'ate olunaku olwokubeka kuba abasajja balina theory mbu otunuulira omuntu emirundi ebiri ng'otandika omwagala basajja ki edda bakyogeranga ne kati kikyakola nnyo mama bana bayagala bameka nga batunulira abantu basajja nga batunulira abantu kwajja kutandika kayana nga baddaye naye nga abajjanja ba covid eyo mu campus mwateeka abantu ng'ennambole abantu beekwana kakati osobola okyebayimiriza ku ekyo kati problem siriimu ajjavaawo anti kakati ate gwe kyaliko ekyo nasanze wa boda ng'agamba yeke yarabye nti banaatera ofuna eddagala lya siriimu takirabanko kiri nagamba mwadde amawulire amalungi agasinga ojjukira yebalagaawo nga musanyufu nagambaho ki kyotegeeza kyogenda okukola ki kyogenda okukola ng'olaba ye munnaye yesunze oba okukola ki banaye mukkakkane ate n'abakazi tebaggwayo kakati mu Bukedde top class mwe mujja okusoma babafukira abakazi abaana mu bitereke mpolampola bajja kuba basomera omu nga Christmas ewedde kugambi nabo nayo tebabitegeera nabo tebabitegeera abaana ibannange tweri okikoze kakati mu Bukedde era mbeeramu mukogwa ate ono ye Kampala baleese ono ye Kampala ne bagamba nti nno ate bw'oteekaliriza bw'oteekaliriza ensawo yo bagisala kakati okusala ensawo kuli mu kibuga makati era eno time olya kwekutirizako talina gyalaga tagenda nweza ensawo gwakedde okuyingirayo omusolo ku baasi ne taxi ate guberaliikiriza ebituuse ku bantu mukwano yansindika mu kyalo n'awasa omugole gwe lwaki wavaawo naawe kakati umeme kyaddaaki tugijjemu omumaaso oluvannyuma lwoko gyesibako etunnyonnyole ku bisale ebipya ebifuluma pulezidenti efulumizza ekirango oba pulezidenti okirabye egambye ekirango ebisale by'okuyungibwa ku masannyalaze amapya n'abaagasaba ekitaddemu kasita omuntu atandika okusinziira ku tteeka bweriti erifuga amasannyalazeakatundu namba 17 etteeka ly'amasannyalaze 1999 essula namba 145 mu mateeka ga Uganda ekiragiro kati abo baleeseewo embeera oleme kukaayana ne bajja wansi ti ebisale ebipya eby'amasannyalaze eriko mita ebisale nali njogera nantono 68 mita waliwo ayetaaga omuti ne prepaid 72 owekitiibwa pulezidenti bino buliza ekiseera kya mita waliwo miliyoni bitiisa n'okutiisa okusoma ebyasente tubivenamu amasannyalaze ogasaba kwalinnye bagongeza kwalinnye nnyo kwavudde ku mmeka pulezidenti aba akyadde mumubuulire ku nsonga eyo gyagenda eyo akiwulire kirango kiri mu peegi ya Bukedde ayagala obitegeera genda omugole nasoboka bannange olaba yakaya abadde atwekubye empi bantu kabagabbe bakwandikidde ku majidu musisi babbe waliwo watoziina kati onokulaki era abbe omuleka na buliisi kati afe napangisa nerakusala mita mpa mita yange 7 mu egyo sabe munno ng'okimanyi emyaka 15 bukya ate majidu musisi afa wakyabuzeewo amenyawo ekitone kye dojja bisanga mu sports muno mu Bukedde Everton ewera kwesasuza Manchester United akati nno munna Bukedde gena ku muko ogusooka oba Bukedde upeje soka eya Bukedde ngayitugamba nti okunoonyereza ate ebyekulaze mu kalulu President Yoweri Kaguta Museveni wanji emyaka 18 kwa 24 ayoddewo 60.4%. Tuli ku myaka gy'abantu bamuwa okufulumye mu mpapula Bukedde ne kunoonyeza okwafulumye
bagambye Yoweri Kaguta Museveni bw'ogenda kubuuza ku bantu abalina emyaka 18 ku 24 nkaaga ku 10 mbu bamuyiira obululu n'afuna ebitundu 6 ate wetugenda ku myaka 25 ku 29 bamuyiira obululu ebitundu 58 ku 10 n'awangula ku bitundu 58 yingira 3 paka kwa 34 ebitundu 68 ku 10 bamuyiira obululu yingira 35 kwa 39 ebitundu 66 bannaye mufunze ali above average ebisomyo tubiddemu olw'okusala kw'abandi katubiddemu soma abantu babiri osoma omujja kumbuzaabuza yowe katusooke bano abasoose abantu babiri balaga nti bebaba balonze bebaba mu Uganda baba bagitwala asooka aba Yoweri Museveni ne Kyagulanyi katusome nga tukomparinga bagambye nti abaana balonze emyaka 18 ku 24 bobo batadde ne Kyagulanyi nga batunka ne Museveni Kyagulanyi yokubiri wano bagamba Kyagulanyi afuna ebitundu 28 ku 10 ate ye President Kaguna afuna bimeka nkaga ku bantu abalina emyaka 18 na 24 katugenda ku myaka gya Sirajje myaka 45 kwa 49 bagamba President Yoweri Kaguta Museveni atwala ebitundu 73 ku 10 Bobi Wine Kyagulanyi atwala 17 ku 10 temuwa anti kunoonyereza ne kwentiddemu wana awasooka wana abasooka baali bagamba Kyagulanyi w'amaanyi 18 ku 24 na 25 ku 29 sibe be bwayise ono awanguddewo Bukedde okunoonyereza bwe bakulaze ne bagambye omugagga mulowooza enfa etabudde abafamily tebabitegedde gye balwanye okumutwala Nairobi ne bigaana genda ogule Bukedde New Vision tugenze mu New Vision naye nga bannaffe gawula sikulu bo twabawadde labanyika bali happy nsiibamu ebisisa mwanange Vision efulumiza Museveni leading in new poll Museveni aleebya mu kunoonyereza okuze okwa survey okusinza ku balonzi kitundu genda n'emyaka bikusomedde ali muzungu President Museveni bamukubinga ali mu Airbus mu first class bakoze first class man ebere kikyo otuula n'owulira ng'oteredde biri mu New Vision Museveni alabudde bannayuganda abagenda okukola mu nnyonyi obutabba temugirya temuli ennyonyi temuli omulimu bannange kaakati bingi nnyo Museveni aguddewo oluguudo Busegampigi Express Highway lugenda kutwala biliyoni 47 lwa kusasulira nalaba emutandisa oluzima lugenda kuba lulungi abanaleetako bajja kulusasulira Museveni aleebya mu bitundu 3 Kyagulanyi aleebya mu kitundu 1 biri mu kunoonyereza muntu atajja genda mwoyo genda ogule Bukedde genda ogule New Vision ne Bukedde jabitega beya sinje tuddako ate tweyongereyo ebibanda byensimbi bukyenkya nga bikutuusibwako kankwanjulire DFCU Agent Banking nyumirwa empeereza ya banka ennyangu eyeesigibwa ng'ate tetawaanya ne DFCU Agent Banking kale beya singi betu emide dola egula 13,646 ate ogitunda 13,655 pound sterling ogigula 14,917 n'ogitunda 14,931 euro ogigula 14,446 n'otunda 14,474 Kenya vitunda 3 n'obutundu 9 n'otunda 3 Tanzania sente ogigula singi n'obutundu 5 era bw'otyo bw'ogitunde beya singi okusa ku banka enkulu eya Uganda Wasutyo mulabi wa Bukedde TV program ekyenkya ne TV West program sisimuka amanya nze Julius Kafuma natusedda mu kibuga ky'e Masaka President wa Uganda wagenda okubeera olunaku lwaleero ng'awenja Kaluwa mu Buganda sub-region era nga agenda kubeera mu kibuga kino eky'e Masaka kibuga kino eky'e Masaka kibuga kikulu nnyo mu bwakabaka bwa Buganda kuba kimu ku bitundu ebyalimu amasaza agali amayitirivu yalimu amasaza 5 malambirira naye gajja gakutulwamu era nga tutuukidde olwaleero nga Greater Masaka eno erimu districts 9 ezaba mu district emu eyali ya Masaka so wano wendi ndiwo ne meya we Masaka mukulu Kayemba Afayo
yakyusiza nno n'ekifo ayagala kujja kuba MP ajja kutubulira ensonga lwaki ajja naye honorable oli live ku Bukedde TV sooka obuze kubeera Bukedde TV abana Bukedde TV mwena mbalamusizaako nsanyuse nnyo okubeera wano njagala kwebaza Bukedde TV olw'okutulambika bulungi n'okutuyamba kutuwa amawulire agazimba n'okulaba nti abantu baffe bongera okukulaakulana n'okukola n'okufuna obulamu obweyagaza n'olwekyo tubeebaza nnyo. Alright. Omuntu atamanyi Masaka meya bw'abanga atuuse mu kibuga Masaka feesi ya Masaka yeriwa kakati feesi yaffe kati nga tuli site yakyuseemu ku muntu ava e Kampala olaba abantu we bayita Butende kakati eyo feesi gyetandikira ku highway naye feesi yaffe ebadde etandikira ku Toto highway mu Nnyendo n'olyoka oyingira oluguudo olwo lwawula highway genda Mbarara ne mu Western n'olyoka oyingira mu kibuga ky'e Masaka. Kino kibuga kyekimu ku bibuga ebyasookerawo ddala eba tugamba obuteekubagiza buli kiseera okwogera nti bakatukuba bomu emirundi ebiri naye ffe tukimanyi nti tetuyinza butakyogerako kubanga bwe tuba twegeraageranya n'ebibuga ebitaafuna kizibu kyonna kati ate nga ffe baatubominga emirundi ebiri mu ntalo naye tetwekubagiza ekibuga tukizizaawo kati tukizimbye ebizimbe mubiraba tukozeemu emirimu mingi twagala kuddamu kukola amakolero gaffe ag'emmwanyi kubanga emmwanyi zonna ezaali za Uganda ziva wano Buddu emmere ng'eva wano ebyennyanja ebisinga okuvaamu ssente biva wano abantu abasooka obulabufu n'okusoma n'okuyiga n'eddiini ebulabufu businziira wano obufuzi bwa Uganda abagavana abasooka ba Mubiru ba prime minister abasooka ba Ben Kiwanuka Masaka yeyo n'amaanyi gaayo naye nga kibatwalidde ebbanga ddene okuligaininga that lost glory tubaddemu n'embeera ey'obutakwatagana ng'abakulembeze ate mu butakwatagana omwo ffe tubadde tuwakanya buli gavumenti ebezze kakati gavumenti zitugulako nnyo ffe olutalo ffe tubeera mu kulwana na gavumenti buli kiseera tezitutegeera abantu bawano beeyagaze bali proud bamanyi nti bo bagagga bayina mmere bayina ebintu omuntu agamba tonjooga kandi emimonde gyange kati naye okweyagala okwo tugenze tukukendeezaako nga bwe tulaba tugenda twongera okukwatagana tuzimba obumu mu bantu bonna ab'engeri ez'enjawulo okulaba nti tukkiriza okusoosowaza ebintu ebikulu ebitukwatako nga Masaka kwe kulaba n'enkyukakyuka zino zetufunye nga zize. Okay, tetusobola kusibula nga tetunaakumanya nsonga lwaki oyagala kukyusa ove kuba meya togende kuba MP meya dabange entebe y'amaanyi naye nti wano mazeewo emyaka 20 nali ku bwa youth councillor n'enkiikirira bwa councillor ate kati mbaddewo emyaka 10 ffe principal yaffe teringa yammwe mwabalemerako babakuuleko na nnyondo okola ebisanja bibiri mu kifo okivaamu. kale nno embeera bwe tunyola okutegeeza covid gyali beera mwegendeza n'ab'engalo bwoba toteekeddwa kutambula ng'oli naddala omanyi olina ebirwadde bya sukaali pressure sigala waka sigala eka ate n'abagenyi babazaawo banaabe engalo akadomola mukazzeewo ku mulyango omulyango teka akadomola essabbuuni mutunuuli omugenyi naaba nkulabye ate tomukwatako mugeteekako masikiyo tebeera mbulizeeyo oba kyekyo abamu bakubire masimu mulemi kuba covid musimu tayitamu kyokunoonyeza kulaga tayitamu omugererayo ku simu temulumba bakadde baffe kubalwaza covid kuba kati mulimu abali resistant atambula naye talina kyaba ye nno naye gwe wakutuukako ng'otandika kwasimula nakutereeza mu mbeera eyo tugenze mu enyingo yaffe eyonaku egende eri abakyala baffe abalungi abaana abawala munange kakati ensindo zo gira bwetawaanya etawaanyiza ddala pulaani luusi zikuba naye nezitatuuka nga bwopulaaninze mukakasa guno omwaka bingi nnyo twali tubipulaaninze naye tebirabiseeko kakati nno woofunira akasente bwote ne kayingira nowekataba kangi kola byolina okukola zitooleko oba abaana simanya twala tugende simanya jjajja ow'egindi mama simanya mulwadde teweerabira gwe
tewerabira gwe kenyini gwe azikola bako kyewokwera Christmas ino nga kyoyagala ayagala okugenda ku massage mpolampola genda yugo nawe bakakanyeko oluusi oyagala kugenda kulaba kuba kubeera n'abantu bo beera nabo awala ekyokulya alekerawo okubanga we kutogera ku kyokulya kikyamu nnyo omubiri guwe kyegwagala omubiri omusanyufu yegwe omusanyufu era kiragane ku kikugwe ntikunjo nalabika musanyufu gunjo nalabika nekimunyiga gunjo nalabika ali bwati singa ebiyuya bijjanga biyuya bijja kusanga onwedde tulekerawo kwekutogera akasente nokakweka nnyo nokanyiga nnyo ngawe kakutawanya nokanyiga ate ekisuse nedda temugula kibumba sina sente bagenda okebera emitwetwe nga sente gye ziri n'abaana newateeka mu mbeera eyo bwotyo nga bw'ozooluka ekintu kyo tekinyuma bw'oba osobola okukola ekintu kyoyagala kikole bwe bulamu tewali kyakukola. Wazalibwa ne bana Wamanga, mwazalibwa ne Emmanuel Kawere, mwazalibwa ne Teddy Mwanje, Emma Sempenge, Nawate Kateka, mwena wena tubagamba happy birthday. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Ani azaaliddwa ky'ekitundu kye tulimu mwenna balina obubaga obw'amazaalibwa leero nga 23 tubaagaliza ebikujjuko ebirungi so ng'era tubaagaliza n'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo amalungi. Omu ku baazaalibwa leero ayitibwa Emmanuel Kawere nga leero aweza emyaka 8 egy'obukulu. Maama we ye Nabwami Diana ate nga taata we ye Jona Kawere. Bagamba nti muwala waabwe ono bamwagala nnyo era bamwagaliza birungi byokka. Obubaka obulala eri Emmanuel buvudde eri Uncle Frank, Auntie Mary owe Texas, Sister Eliana, Elisha, Stella ne Esther. Sako brother we Adonai bonna bagamba nti bamwagala nnyo ne jjajja we owe Bungereza. Teddy Mwanje owe Buloba Kasero naye leero ge mazaalibwa ge. Obubaka obw'amazaalibwa obugenda gyali buvudde eri maama Mulongo Nakato owe Kyerima Kasoso ne muwala we Nakasujja Anna Maria. Sako bawalabe abalala batabani be n'abazzukulu nti bonna bamwagala nnyo era basaba Mukama Katonda amukuume amuwangaaze. Emma Nampenge naye leero lwaweza emyaka 10 egy'obukulu. Obubaka obw'amazaalibwa buvudde eri Mami Nal Mwima ne Daddy Mike Nsamba, Sako sister Engineer Nambi Esther ne brother Sam, Sako brother Elvis. Bonna bagamba nti bamwagala nnyo era bamusabira birungi byokka. Nuwateekateeka Enid naye leero lwakuza amazaalibwa ge ono agamba nti ayina abaana babiri abeera Bukemba Majije. Asinga kwagala kusinza Katonda n'okulambula ebifo ebirungi emikwano egisaaga saka abaana abato byonna ebyo abyagala nnyo. Byasinga obutayagala mulimu okumulimba wadde n'akantu akatini sako okumuyombesa emmere. Asinga kwagala kawunga n'ennyama y'embuzi. Ebiseera bye eby'eddembe nti abeera anoonyereza ku bintu ebyekuusa ku misono sako okuyimba. Olwaleero ng'atuuse ku mazaalibwa ge ag'omwaka guno yeebaza Katonda olw'obukuumi n'obulamu bwamuwadde ne yeebaza omwami Tebandeke Frank taata we ate nga mukwano gwe nnyo ne maama Nach sako famire ye maama Janat ne famire ye sako taata w'abaana be bonna beebaza olw'okumubeererawo. Ate bo abantu abamuweereza obubaka bw'amazaalibwa kuliko maama we Kezia Kamisani, baganda be bonna. Waliwo n'ono agamba nti ye mukuumi w'ebyama bye ayitibwa Penina Kabateesi agamba nti bebe olunaku ono amwagala nnyo. N'obubaka obwo mwenna abaazaalibwa olunaku olwaleero tubaagaliza amazaalibwa amalungi tubasabira buwangaazi. Ani azaalibwa mu kyenkya? We sing happy birthday to you, and may
Talize ne bayogera ab'ebutambala weda kenninda papier bawaye Masaka simanyi papier tubagaliza Christmas ennungi basobola ne banyabo kikeka kayimba kikagamba wezo obaka etanka okwagaliza abantu bo kiri kityeyo mu bitambula bityaye Christmas mugiwulira awo tujja okusinzira ate tuteese mpola mpola Farid yo Christmas teyinza gaana yesigalawo ng'etambula naye nti embeera erina kubeera ya scientific kyobola baffe enkole yaffe Dorah gye tukolamu wano ku vision group yasigadde ngeri nnomo nti abawangudde olunaku lweggulo ku Bukedde TV twabawadde ebintu byabwe twabadde bashoppinga ababukedde fama tugenda kubeera nga tubawo olunaku luno olwaleero n'ababukedde okuba tugenda bawo olunaku luno olwaleero bagende balye kusekukkulu lyabwe yawangulira mu lupapula ebinyale walirya nga akalulu k'olupapula kayitamu jangu olunaku lwaleero yawangulira fama naye agenda kufuna olunaku luno olwaleero ebintu bigende maaso n'okubanga bitambula kati baagaliza abantu baabwe sekukkulu ennungi kubaka ekyennyamba nti babugatyamu n'obwomwaka obungi anti ate naawaka mutekewo emirembe tewali kyakola ebintu si birungi nnyo naye tukole ki tuseewo emirembe tubeerewo byetunyumya bino betulinyumya abagenze mu byalo empisa ennungi ez'obuntu bulamu mulekerawo okusaba wifi nga tewagiteekayo beno muntu atuuka ina atabukira abantu bomukyalo tewali wifi bannange omuntu abeera nga yazaalibwa ewaabwe bannange newamwe ate ewaabwe afula ewaabwe ali bannange newamwe banaye mukola mutya oba amazzi abagenda mukyalo manyi mukyalo eyo Dorah goyinza okubeera ebyalo bebeeramu byabagagga naye mu byalo ebyaffe ebimasaka kati omuntu avudde e Kampala batuuka ne bagula ku byokunywa ne bagula ku mwenge bebajoga tutte kujoga abanywa walagi oba abanywa emyenge muginywere maka gammwe okitegeera temugulira mu birabo banywere maka gaabwe bamugagagula ja kunywa atamiire batandika okusharinga ecupa bano abavudde e Kampala balwadde covid nze kambawoni nga bali mukyalo abavudde e Kampala wadde covid temusharinga cupa za myenge buli omwenge gwewalagiwo genda omunywerewa natambula naye ekyalo kyonna ate atambula natamira natandika okutawanya abantu nawoganira ekyalo ebyo tetwagala abantukyenjagala batereezeemu abavudde e Kampala naddala nga bannakawere bajja n'abaana ne pampa ne muzijjuze ekyalo antivunda nosanga entumu ya pampa mu kyalo tejja ne bajjuza pampa mu kyalo nga kizina Sirajje kakyagala bakole ki anti kati mwe kati mwogera kubanga muli basajja Sirajje oyagala bakole ki bagule nappi anti kati oyagala bakole ki nedda enkola ebeera bweti basima ekinya ne baziteekamu ne baziziika balina okukola kale ekyo olugezi ne kati nappi tezikyaliyo ne bwogendayo teziriyo ekikulu kyonna twayise bulungi nga tugenze mu byalo byaffe leka kweragira kuba nobango zine mukyala walabika obulungi ennyo mujjokajo lwaki tekuli neti ku junior museko neti ku junior ani oyo nofuuka ekizibu olwa neti nozaayo abantu mu kibuga baginone mulimu abantu we batyo ne bakyala ne batawanya abantu abantu abamubyalo eyategeka ettooke lyo mu kyalo oba wategeka seggwangayo ku kyalo tekigaana kutemayo ttooke lyo lwali noliteeka mu nyumba Sirajje ayinza olimba enkya ngamba ne bwoba oliridde leero era olubuto lwe lugendamu eri byebimu birye kati ajja kulibba oleme kulira ddala lirye kati lulye era yemmwe kakati twala tugende mu byemizannyo tugambe mulamu ojja kubanga oweereza obubaka ngaotubuulira kyekiri eyo tumire ku bantu yagaliza bannaffe ekitalo nnyo mulowoozi obadde musajja wa mukwano gwange bwatyo bwafudde tewali kyakkola embeera esobola okubeera ekyokubiri covid yeyongedde mwegendereze nnyo covid atabuse ate covid yatta abagagga kyolaba omukyalo mbawonize covid yatta abagagga mukyalo eyo akalima awo akanywe Sirajje katungulu kyumu akatangawuzi katungulu kyumu mukama waffe Robert Kabushera atugamba
genda ko musana we yanike dakika 3 otuyane eyo sauna y'omwavu tetulina sente zigenda mu sauna eyo sauna ndote gwaka ko exercise naye emizannyo Sirajje nga tumaliriza atimu y'abali wansi w'emyaka 17 naye kikopo yazze nakyo mumuli omwana bebe mulimu omwana wa Magogo owa bebe ye yawangula mu under 20 akono mudali gogoloti no wa Magogo awangudde mu under 7 azanyira ddala bulungi bamuwa azanyira ddala bulungi era nga bamuwa wili Amagogo kale faidi ebisingawo ka bituwe atumule mutudde